Olunaku lwatula ne Mathias Walukaga kukufiirwa kw'omusajja wa Katonda Augustine Iga. Kintu ki ky'osinga okujjukira ku Pastor Augustine Iga? Kyenzijukira ku Pastor Iga abadde omuntu ayagala ennyo eggwanga lye. Abadde patriotic nnyo ng'agabanye ngalo ze temubaddemu masanda ng'awa abantu bonna mu categories zonna ez'abayimbi ababbandi abaaraga abakadongo kamu kabere bannabyabufuzi. Gwe nga gw'olina ky'omwenyumirizamu nti kino singa tabadde Pastor Iga nkirina nandibadde sikirina? Of course yampa confidence. I was with him mu group eyitibwa Kampala Music Stars. Yali ya mukama waffe Livingstone Kasozi yafa. N'abeera nga twatandika naye okuyimba myaka nga 22 emabega. Twali tukyali bwana buto naye nga Iga yalina confidence, alina ebintu byakola nga magically n'agamba nti ekibaasa ekyo sobola okusaamu obutambaala ne muvaamu swiiti n'abuteekamu n'ayiwanga era swiiti yakola ki yayiika. Kugamba yalina magic? Yalina magic. Iga ng'ate asobola okugamba nti enkuba okwosa enkya ejja kutonnya oba ku Sande sawa bwe ziti era n'etonnya. Egamba yaliko mwoyo, yalina mwoyo yali amugamba ng'ebintu ne bikola ki ne bituukirira. Ate yagenda na predictinga n'agamba nti Mathias Walukaga ojja kukola erinnya n'ensi okwagala ennyo nnyo. Ne wabaawo ne benayimbanga nabo n'agamba abo bo tebajja kukola mannya era bwe kiri tebaagakola ate nze nalikola ki nalikola. Kitegeeza nti Pastor Iga abadde aliko mwoyo mutuukirivu. Naku ntono nnyo emabegakawo Pastor Senyonga yavuddeyo n'ayogera bingi era n'amusalira n'omusango. Yamusalidde omusango. Pastor Senyonga si Katonda. Pastor Senyonga yennyini yeesalidde omusango ogw'okwefuula kyatali. Katonda yasalira abantu emisango si Pastor Senyonga. Bagamba ne Pastor Senyonga yekennyini yazizza omusango. Yazizza omusango ogusinga gye yabadde anenya atono kubanga ku nsi Yesu Kristo yagirira boonoonyi. Pastor Senyonga bw'obeera ng'oli representative wa mukama waffe Yesu Kristo oba omubaka wa Katonda ku nsi tukusuubira kansolinga abantu nakuzza myoyo gyabwe so si kwogera byama byabwe. Bw'obanga mubadde mu fightinga over a woman nga muli basajja babiri sajja munno n'afa n'otandika okutya amalaalo then kiki kitegeeza? Nanti yagambye agenda alabirira buli mukazi w'olubuto gwe yalese. Alabirira ababe. Ono yamugambako ndabirira bakazi bange. Abensi yonna yabalabirira. Ani yamuwa assignment y'okulabirira baka banne. Okujjako agambe nti atayagala bakwana. Olaba obuyaye bwe. Kwegamba yeeyagaliza. Olaba obuyaye bwe kati atayagala bakwana ozangenda balabirira. Alabye bakaba tebalina we basula tebalina kye balya. Abadde alina kimu covid mwonna tubaddeyo ebbanga lyonna nga tiyawaayo buyambi kubanga abadde amanyi bwino wa Pastor Iga ebbanga ddene nnyo buyambi ki bwe yaleeta. Lwaki amulinda kufa? Iga afudde si mwavu. Ebyobugagga bya Iga bimala okuyamba famire ye n'abantu be bonna bonna. Kati ate oyo Senyonga kiki kyatugamba? Muyimbi munno Ronald Mayinja yavuddeyo official n'asala eddiiro. Sinnabakakasa yalisaze atya? Yakubye n'oluyimba. Lugamba lutya? Luwana muzeeyi. Layira. Luwana muzeeyi. Simanyi gwe gy'osula. Sinnaluuya kagende nnoonyerezeeko. Era kuba sikakasa ndi Mayinja asobola okikola kubanga abadde nga yakikoze. Era ngenda kunoonya tuddemu tukole interview nga mmaze okikakasa. Sir Mathias Walukaga weesimbye akalulu kakutwala kati? Akalulu kampuuba nnyo nnyo nnyo. Kati nsobola okugamba nti mwezi guno bukyagutale n'akaziika abafunga 83. Luli bwe wali toziika? By the way era baafanga kyendowooza naye abantu tebambikiranga olw'okuba baali bamanyi sina kyenkola kyenneetaaga. Naye kale okuba bakimanyi nti nno tunoonya obululu ate nga buli scientific so bantemyako mangu nnyo buli afa jangu oziike kuba it's the only way to talk to your voters. Wakati tetukyalina rallies zigenda kubeera. President yaganye obukofiira obumyufu n'agamba buli munnabyabufuzi toddamu kulinnya ku media house yonna ng'okalina kiki okyogerako? Those are signs of frustration. Balabika batidde nnyo. Nanti bagamba bw'amagye. Nedda obukofiira bw'amagye bubeerako n'ekigambo nti URA rather UPDF libeerako ku nkofiira. Nanti kubaako poliisi. Nanti mubeera mwabwozaamu. Anedda ate kino bakyozaamu kibadde kikyali kiri. Ekintu ekituufu kyekyo kibeera original, duplicate tabeera kiri. Oba bujjako copyright, oba babuteekako copyright nteyi muntu n'omu ateekeddwa kakozesa. Kyendowooza gavumenti eno esaze olukujjukujju eri mu kukuŋŋaanya obukofiira obwo mu budde bw'akalulu bwambaza abantu baayo abakyamu bajje bakole effujjo babbe ebintu by'abantu
bantu balowooza nti aba people power bali mu kubba bintu kumbe gavumenti obukofiire bwambaziza abantu baayo kati ebukuŋŋaanyize butadde mu sitowa egenda bwambaza ba NRM babbe ebintu batta abantu bagambe nti mulaba people power batta abantu naye gavumenti yeri mu kutta abantu. Okikakasa? Yes. Bannange bwotyo wolowooza era buli muntu alina eddembe ku ndowooza yapa Mathias Walukaga bubaka kibwolekera abantu abali ebonona abakwesimbye kuba opponents bo. Nze ba opponent bange mbadde mbasaba ekintu kimu obudde tebunnagenda nga tebannaba kuswazibwa. Okuswazibwa. They should not wait to be humiliated. Tebalirinze kuwebuulwa baalize ne banneegattako obudde bukyali kubanga nekino ekintu nakikolera dde emyaka 20. Kyogamba owabadde toyogera bwogezi naye nga lujjo kikuli mu birowoozo. Ze kino nakikolera nyimbye ennyimba 19 mu myaka 19 eziri politiko zibakoowu palamenti yaffe kogikwatako senali pulezidenti twagala lipoota rifari ebinena bizene byapeninze byonna nga nzize mbikolera nenyimba za Buganda enyimba eza school fees ez'abazadde eziyamba okukola emirimu ezigamba ekibuziza emirimu n'embiraga mu Uganda ne Kabaka n'avaayo n'agamba nti gwosinga mu banno nansiima kati bali abantu bagenda kugamba ki abantu kakati nze nina wagatako ne music wange nti nze nina abannonda bangi nnyo si bapateemu abenarem bagenda kunnonda abajema abefudc kubanga bonna mbadde era mbayimbira ennyimba nga bonna zibanyumira naye ate bali simanyi agenda balonda nga abantu bonna bannonze bajje baneegatteko tukole mu struggle tukole town council eyawamu ey'ebirowoozo ebikuŋŋaanya ebingi egende mu maaso. Obubaka bwo obusembayo eri abantu bonna abakwagaliza ebirungi n'abasupportinga music. Mbagala nnyo mwenna mbagala nnyo abanjagala mbagala nnyo era nsaba Katonda buli omu amuwe kyowulira kyoyayaanira akikuwe ate buli omu amuwe n'obulamu amuwe n'obugagga n'abalabe bo Mukama alwane entalo z'abalabe bo bonna babeere bonna nga abawangula abo abeekiise mu kkubo ery'okufuna ery'obugagga n'ery'obuwangaazi ekkubo lyabwe lijjule enzikiza likwate obuseerezi lijjule n'enzikwate enzikiza lijjule n'obuseerezi. Amiina toyanza nnyo Mathias Walukaga tuwano kukufa kwa omusajja wa Katonda Pastor Augustine omwoyo gwe tusaba Omukama agulamu.